kati eweze sabbiiti nnamba ng'ekisaakaate kya maama Nnaabagereka kiyindira eggayaza ku ssomero lya Homes Darling abasaakaate abasoba mu 5 gye babangulibwa mu bintu eby'enjawulo omuli obuntubulamu, ebyemikono, empisa, obuwangwa n'ennono zaabwe n'ebintu ebirala okubafuula abantu ab'omugaso. Olwaleero maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda ng'ali wamu n'Oweekitiibwa Kotiuda Nakati, minisita w'enkulaakulana y'abantu, abaweereza mu kibiina ki Nnaabagereka Development Foundation balambuziddwa mutandisi w'essomero li Homes Darling emirimu abasaakaate gye bakola n'okubaako by'abayigiriza ebinaabayamba mu ntambuza y'obulamu bwabwe mu biseera eby'omu maaso. Bw'omanya nti okubeera omuntu mulamu kye ki ne bw'otuuka awali abantu kati bwe mumala okusoma mugenda kutandika okukola emirimu. Mujja kutuuka mu ofiisi ezimu osange ng'abantu balina empisa zaabwe ate nga musize si ntuufu. Bano bamubuulidde bye bayize okusinziira ku myaka, obusobozi n'ebitone byabwe, omuli okuwandiika, okusoma ebya tekinologiya, okufumba, okulima n'ebirala. Nnaabagereka yeebazizza bannamikago abakolaganye n'ekitongole ki Nnaabagereka Development Foundation okuli omutandisi wa Homes Darling, MTN, National Drug Authority, Trust Bank n'abalala bagamba nti bagasse ettoffaali ddene ku kisaakaate okuyita mu kusomesa abasaakaate n'obuvujjirizi obw'enjawulo. Tusobodde kugamba okufuna ate enjigiriza endala ng'eyo eva mu Finance Trust Bank okuyigiriza abaana ku by'essente. Twebaza nnyo MTN bayigiriza abaana ebifa ku kompyuta omutimbagano kubanga mulungi kuliko ebyokuyiga bingi naye ate nga mu kiseera kye kimu waliwo n'engeri gye gusobola ate omutimbagano okubanga guleetera abaana emize egitali mirungi. Agamba nti ng'oggyeko okubangulwa mu by'emikono n'empisa endala baluubiridde okuggula obwongo bw'abaana bano ku ngeri ensi gy'etambulamu kw'ossa n'ebintu ebirala bye batasobola kuyigira ku masomero n'ewaka. Ekisaakaate kino kiwa omwana kwegamba okusobola okumulaga ebintu eby'enjawulo ebiriwo omwana by'ayinza okukola oba kikyayinza okubeera. Buli omu waali, buli mwana waali kimugwanidde okumanya wa gy'avudde n'olulimi lwaffe Oluganda nalwo tuluyigiriza ate nga si Baganda bokka abalwetaaga okuluyiga naye n'abalala bonna baluyiga. Nnaabagereka alabudde abaana ku kabi akali mu kukozesa ebiragalalagala n'abategeeza nti singa omwana abikozesa oba omuntu yenna ebiseera bye eby'omu maaso aba abivuunise. Kati n'olwekyo National Drug Authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza bubenje ki obuli mu kukozesa ebiragalalagala n'obutakozesa ate malagala gano agafa aga bulijjo obulungi. Omukulu w'essomero lya Homes Darling, Kalyango Godfrey Nixon ne Sekayombya Brian okuva mu kitongole ki National Drug Authority nga bano be bamu ku bannamikago era abavujjirizi b'ekisaakaate beebazizza Obwakabaka olw'okubawa omukisa nabo okubaako ettaffaali lye bagatta ku mwana w'eggwanga era bagamba nti omukago guno bagusuubiramu bingi. Kya kitiibwa nnyo gye tuli ng'essomero kuba tuba tulabye nga tugguddewo omukutu omupya ogw'okumanyibwa eri eggwanga. Ng'ogyeko mu bya academics eby'ensoma bye tubadde tulina nga tumanyikiddwa. Tumanye ensangi zino ebiragalalagala bisse nnyo mu baana, so tujja ne twogerako ebiragalalagala bye biki bye biriwa. Abasaakaate be tuwayizaamu nabo batutegeezezza nti ku kiseera kye baakamala mu kisaakaate bingi bye bayize bye basuubira nti byakukyusa obulamu bwabwe. Okwoza engoye n'okwala obuliri. Neebaza maama Nnaabagereka olw'ekisaakaate. Tuyize engeri y'okukola empombo, okusaaniika, okuzannya tekebo, volleyball. Banjize okubeera omuntu ayina obuvumu, ali confident ng'ate asalawo nga ye ekimuli ku mutima. Ku ssomero lino Nnaabagereka aguddewo ekizimbe kya myaliriro 4 ekyabbuddwa mu mannya ge ng'akabonero ak'okumwebaza okutumbula embeera z'abantu n'okugunjulira eggwanga abakulembeze ab'enkya. Ekisaakaate kino kya mulundi gwa 17 nga kitambulira ku mulamu ogugamba nti okulafuubanira obuntubulamu era kyakuggalawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, ageesigika. Nsonga za kisaakaate bwebale